Mu kitundu kya love story oba story ya sister ekyokusatu we twakomye yabadde atalaga nti finally addiŋŋanye n'omusajja gwe yasooka gwe yazaalamu n'omwana. Njagala tusooke tuwulire ebigambo bino ng'abimaliriza biri mu dakika ziringa 14 naye njagala okukakasa nti ku dakika 14 story egenda kuba tewedde. Waliwo ensonga ze njagala nasanze okusomoozebwa kunene kwe nalowooza nti namwe mukusinkanye nga mulina ebibuuzo bingi ku sister bino byanyumya byayiseemu. Kino Nigeria waliwo ebibuuzo bye namusoyezzaawo nenjagala atunojjolere kimu ku kimu. Omusajja w'okujjinja, omusajja oli ow'omu WhatsApp eyayinanga pusi mu nnyumba, bannange omuntu oyo yamulabikiranga. Njagala tusooke tumaleyo wano waddiŋŋanira n'omusajja kati ate atunnyonnyole kimu ku kimu. Ayina n'ekibuuzo ku nkomero ya byonna yeebuuza nti bannange munnyambeko okutegeera nze ndi ki? Nange kenyini bagamba bambuuza oli ki naye nange ndi mu kwebuuza ndi ki? Kale kyenyiza bagamba abaana batiimu Sozimo yali nsasagge, amazima gabaawo. Nsasagge yali y'amaanyi, olutalo lwali lw'amaanyi nga bamukiwulira. Amala n'akakkana buli omu ne yeetondera munne ne tuddawo. Mala weebuuza ennaku 2 ne mala ne mugamba nti walaako bisira ewaka ne tugenda. Nagamba nkutadde wano konze emmotoka bwe yajja mba ninyawe nti emmotoka nagamba tosiibudde bbaawo nenzira emabega ne mugwa mu kifuba ne mugamba olaba nyenze. Naye luno lwe lugendo lwe lunaku lw'okusembayo okundaba, lwe lunaku lw'osembyeyo okulaba obwereere bwange mu bulamu bwange bwonna byengumiikiriza bimmala. Sikyalina kiddako, ndeka nkuleke. Obanga oyagadde okuwa omwana obuyambi ssente ozisanga ku ssimu ya maama. Omusajja yantana ngamba ogambye ki? Ogambye ki? Mugamba kyekyo nnenya mmotoka. Omumotoka nankyuya nagamba naye buzibu ki? Mugamba tewali. Nagamba kintu kyovuddemu nga kinene. Ne mugamba ensi gye tutambuliramu ne tugenda. Nzadde ennaku z'omwezi 21 Desemba olunaku olwo sirirwerabira. Mba nalinnya emmotoka eyasooka nensuula ku lwejjezo. Mba neeyongera mu maaso wajja takisi ngikuba omukono yankuba amataala. Manyi takisi okuba nga akuba amataala neekuyitako neekuba omuti gw'amasannyalaze. Abantu bonna bannange ekituufu kiri nti nawunga kuba mu kkubo wennyini we natuula nga kiri kyendabye sikirabangako. Yabasuula mu kitoogo ab'Emityana Road accident eyo mwagiwulira. Bannange nze nawunga. Nze natuula wansi, waliwo abaali balimu omukazi najja nankwata nagamba kakkana. Bannange sikweko nzijawo. Nze nga sibitegeera sijja balimba. Anyway, Desemba eyo nafi relationship zaali eyo Ssenkaggale n'omwami omulala. Naye nga kwoyo Ssenkaggale gwe mbagambyeko taata w'omwana wenja okusooka okusabirako ku magezi gammwe. Sooke mmaleyo emboozi ye. Bwe nadda ewaka omusajja ono atandika nga okkubira ab'ewaka abadde talina kyanyamba yagenze. Banne yayogera ebigambo byali bingi. Nakubira mama nagamba muwala we waddamu okuneekikamu nja mutta. Kale ng'oli talina gwawa kitiibwa. Nensirika n'awasaawo omukazi mu bwangu obw'eddala mu mwezi gumu. N'awasa omukazi. Omukazi yali alina olubuto lwa myezi 3 namugamba nze sibeera na mukazi atakola dda ewammwe nja kujja nkunone. Mukazi wattu n'abeerayo. Yatuuka okuzaala 2023. Namusajja mukulutano nanga mukazi.
oli yali agenda kuzaala ate n'awasa omuki omulala. Bwe yawasa omulala n'omulala n'azaalawo n'amukolerawo ka bizinensi ng'omanya ebya bizinensi n'egwa. Guno omwaka gwennyini 2025 omusajja oyo n'agamba omukazi we ya bizinensi yagudde ewammwe nze sigenda sobola kusasulira nnyumba. Musajja mwennyini n'ayita mu landiroodi n'agoba omukazi gwe yazaalamu omwana mu nnyumba. Omukazi n'adda ewaabwe ng'akaaba. Naye ng'awo wonna omukazi nga tannagenda, ebbanga lyonna neetondera atuma abantu bambi munneegayirireko, bambi nsonyiwa, nakula, biki. Bwe nayogerako ne nnyino amuzaalira ddala yagamba mwana wange okusalawo ku lijjo lyo oba okomawo naye teweerabiranga nti sitaani talokoka. Kati awo wenja okusabira abawuliza bassozimu ku nsonga eyo. Kuba nsibyeko akanyaaga nekyennerabidde omwana wange yalwala ne mugamba n'asindika booda ewaka nga talina gwagala ne mugamba ewaka omwana alina gw'abeera naye n'agamba nze njogera n'abasiru mama wange gw'ayita omusiru. Tubeerawo jjajja yamugamba kinagamba nze jjajja soogera n'abaavu najjako essimu jjajja ekintu ekyo kyamuluma n'agamba ne mugamba nkusuubiza omusajja oyo sirimutte n'agamba ajja kuba nayeefiira ndimanya. Kati bannange nsaba ku magezi kati kanyende ku sitooli endala relationship nayo yasaanawo olunaku lumu. Ngenda bwe natuuka ewaka ne ngenda mu kyalo ewaffe ne nvaayo ku 23 ne nkomawo we nali mbeera. Oyo Gaaya ow'ebirime yali ankwana ne muyita najja naliwo ne mukwano gwange. Nali nina tesiti za siriimu ze bayisa mu kamwa naye ng'omusajja twali tumaze emyezi 6 nga twekyagala nga vaniya yatumutundula sewe emyezi 6 ng'omusajja ajja ewaka. Ngamba mukwano gwange omanyi musajja ono leero kamukebera omusaayi. Bannange namuyisa akagundi mu kamwa kalaga positive ne tugulako omusaayi ne kalaga positive ne ngamba kaweddemu. Nagamba bugambi kaweddemu. Yayimuka kuba ye yakitegeera n'afuluma nga yeebwalabwala ne yeekoboggoza n'afuluma n'agenda nga mutunuulidde. Naye mbabuulire siriimu gw'olowooza nti omuyina nga tomuyina aluma. Ne siriimu yatandikirawo okunuma ebisaawa ebyo. Embuna obufu emirembe ne ginzigwako bantumwa ne mpulira nga buli kimu kintamu. Sirina ddwaliro lisaatuukamu kunkebera musaayi naye nga sikkiriza. Bannange ate bantu ba ttiimu Ssozimu mbagamba ebigambo bino wammanga bw'oyagalanga omuntu omulwadde ne weekengera nti oli mulwadde ate togattikangako omusajja mulala kuba oyinza okuba nga osimattuse wali ate omulala n'akusiiga. Awo nesooka nzikakkana ne wabako omuvubuka eyampuwana ne twagalana naye ngenda otuuka ewe baaba nga negamba mazzi tosobola ganywayo. Ne ngamba nenfuna omwana watto netugenda ne twekebeza nga ndaba ndi mulamu naye nga sikkiriza. Omuvubuka oyo yali museveniside. Bannange era noonya omusajja nga museveniside gwe ndikaddiwa naye. Gwe bannange eddiini gye nakyegombako bakkakkamu. Bantu bange kambeera n'oyo omuseveniside wange katubeerawo oba n'omusajja omukakkamu. Bakiranti baffe kano kalowoozo nga sinnabatandika bannyonnyola estate eno wendi. Bakiranti baffe mulina omuze ogugamba eyo wala naye nga weerabidde buli omu alina obuzito bw'ensawo bwa njawulo. Obuzito bwo obw'ensawo buyinza okuba tebugenda kukuleeta
tugeze nga wano wendi nga obuzito bw'ensawo tebugenda kukkiriza kuyingira mu miliyoni 4 miliyoni 5 n'okwambuka oba kale n'asatu so nga enfunayo esobola okukkiriza oggula ettaka okukkirizisa oggula ettaka tulina ploti eza miliyoni 4 tulina ez'emiliyoni 10 15 n'okwambuka it doesn't matter nti oyo toyagalayo mulina omuze ogamba nze eyo saagalayo nenkubuuza gy'otayagala ogenda kuteekayo ki mu bwangu obw'ekitalo n'oŋŋamba ngenda kuteekayo nnyumba z'abapangisa naye nga tudde mazima bakilanti baffe mpaayo ekitundu ky'omanyi nti yo mu Uganda awo teri bapangisa wabula waliyo mayumba g'abantu bokka residential bano abagala okwebaka abazimba amayumba gaabwe ag'obwannannyini oyinza okuba toyagala tugeze wa mukambawo ekyokulabirako tugeze abava effort client asogamba effort wala sisobola kuzimbayo n'omugamba oyagala kuzimba kinagamba njagala nnyumba z'abapangisa n'omugamba bw'oba gwe tosobodde kusula fort ng'oyagala teekayo nnyumba z'abapangisa fort munene fort ayina town fort ayina amasomero fort ayina ministry ez'enjawulo nti omuntu osobola okubeera nga tosuzeeyo naye mu fort mulimu abasulamu mu bulengeri ennyumba z'abapangisa wozizimba si gwe agenda ozeesuliramu kitegeeza ab'oku kyalo abeeyo community be bagenda osula mu nnyumba zooki ez'abapangisa kati woobanga omuntu yenna asobola okukola choice yona agamba nze nina wenjagala okusula ekirooto kyange kyakusula muyenga gule muyenga naye woogamba nti njagala zimba nnyumba za bizinensi mukwano gula woosobodde ensabo yo weekuteeka oyinza okuba osobola okugula ettaka mu 226 ng'awantu awo osobola okugulawo naye ate mu 228 nga tosobola kugulawo nze ŋŋamba kikole kati muvemu ebyo ebintu ng'ate kaninde omwaka ogujja tandika kati mutumanye enkola yaffe tukkiriza kibanja mpola era siinayo omuntu gwe asobola kuvayo nagamba omukazi oyo yammanja nammalako emirembe nedda abamunze embeerabira n'obbeerabira oba oliawo ng'olyakuteredde ku sente nakkubira mbunze yagula egindi nomugamba kaale naye nga mwalagana emyezi 4 mukwano ng'akubuza omwaka n'akuteeka wali so temutya tandika kati ofune ekintu ky'osobola okugula kati kubanga ate mumaaso ettaka mulimanyi lirina value kambeera n'oyo Museveni sidde wange katubeerawo oba n'omusajja omukakkamu tubeerawo twatambuliza ddala akabanga akawerako waliwo awo n'omulala eyali ankwana yali abeera katooke nayo ŋŋendayo nenzeemu nendokoka abaluganda mukamafe yeebaziwe luli mubadde mugenda kunnyigira kuba nabagamba nakyawa omulokole nga siddamu sirokoka nanfuukira ddala omusabi omulungi ate mu kusaba obulungi tetwayijjawo na pasita okukakkana tetugenze na pasita okutuuka nga pasita muto aliko ekkooti n'enkoofiira nga pasita taliika bantu bange mutwale abaana ku ttayiri pasita nga taliika eŋŋamba leero luno twayeekubayo kamu pasita nanyuma ne transport na pasita mumanyifu nnyo eyo nansana naye pasita yanyuma transport nga pasita aliko ekkuta ly'ekijanjaalo baaba nensigaza Museveni sidde wange nensigaza n'oyo ow'ekatooke nenfunayo 3 abo bona balya lumu 2 tuuka neŋŋamba nayo si va ku bwenzi musajja badde akusiiza essiriimu va ku bwenzi neŋŋamba naye kampummule n'Omuseveni sidde wange neŋŋamba kangende ndaba ono ow'ekatooke omulundi ogusembayo oba ndengenda otuuka ew'omwami oyo nga kuba nagenda tamanyi naye nina ekisumuzo genda otuuka nga mu nnyumba ayina ebika by'eddagala nga bwe kika kya ddagala kiriko endagiriro kunze obwedda ndi ku musawo Muganda bane nzoligayo yali yansoba yali muvubuka muyonjo naye ng'alina ebicupa bya Rwenzori ebinene nga mwafuka
era bambi nja mwetondera nti mukwano nsaba kunsonyiwa sijja kwogera linnya lyo nze nali manyi omusulo gwo ogwagala ne bwe naguteeka mu giraasi ne gukuteerawo n'emmere nali manyi ogwagala kuba singali togwagala tewandifusenga mu ccupa n'ozitereka eccupa mukaaga mu nnyumba bamala ogumuteeramu n'agenda n'aguyiwaayo namugamba nsonyiwa engeri gye nina ssenyiga mbadde manyi juyisi bambi n'abeerawo awo teyalina buzibu kuba ali musajja musirise tubeera naye awo nenkomawo namba nvudde bannaye nayesonyiwa kye bayita obwenzi nefuuka omwana omukakkamu ngali n'omusajja ogwo nsevenisiday wange ow'emirembe kannange kano kalango nnoonya omusajja ng'oli eyo olina abaana 10 naye ng'oli mu sevenisiday ng'oli mukakkamu ng'olina kumpisa nembeerawo awo nenedduka neŋŋamba naye lwaki sikola ku mpapula z'okutambula nkakasa oba siina siriimu nentandika process mukama nanyamba mu wiiki egyo olwamala ofuna passport mu wiiki egyo buli kimu ekyange kyali kiwedde ndi ku kampani emu agenti wa kampani ankwana abo babeerawo awo nga bayamba ku bakulu ankwana tumiitinga nze ngenda kujja ku medical tugenda miitinga bwe nagenda nankubira namugamba saasobodde naye enkya nayo review komawo ko yekaali bwe namugamba ninayo review lwe natambula omusajja yankubira nayomba nengamba gwamanyi banaye nava ku bwenzi nakkakkana Sevenisiday wange bambi yali talina smartphone bwe tutyo bwe twayawukana naye kyenyinza obbagamba akatalekeka basajja mwe ng'okyalina omukazi ewaka muve mu kuvuluga abakazi amazima amatuufu omukazi waba akyakufumbira emmere nga mukyasula mwenna mu buliri bwe bumu yaba ayina obulamu bw'omu ngalo ayayayaya kakati nga nkutwala ku wemmanyi nti wakulu nnyo gy'oli bw'obanga ogoberedde story eno okuva ku kitundu ekisooka ntera obbagamba nti nze mpagira okuddiŋŋana mpagira okutabagana naye si buli kutabagana nti muteekwa okuddamu mubeere omwami n'omukyala njagala tukkirize nti waliwo omuntu adda mu bulamu bwo ng'alinga agenda okukumaliriza waliwo obutagenda mu maaso bwe tuteekeddwa okuzuula nti waliwo abantu be tulina okukkiriza ntugenda beekutulako bw'obeera n'omuntu nga kufa kwereere kulwala kubonaabona kwekuba ng'ogattagattagatta obufumbo bwo bumazeemu emyaka 3, 5, 10 naye nga bw'ojjukira ku nnaku 365 ennaku ezisinga obungi za biwoobe ojja kugenda wekkiriranyo oddire omuntu naye nga zze kumaliriza abantu balabika nga abakyuka okukyusibwa okwo nga kuleeteddwawo Katonda omutonzi waabwe Yesu yatufiirira najja n'akukomako najja n'akukyalira eyali Sawulo n'olyoka ofuuka Pawulo abandi bagamba muntu ono yali omutemu evvuuka lino eryali Taisasikaati lyeryakkakana bwe liti omwana ono yali ow'omumwa ogw'oluwewere omwana ono kasalabecca evvubuka lino lizubbi bannange ng'osisinkanye Omukama n'omusisinkana n'akuyita muli okuyita okuli okw'eggulu n'okyuka oyo gwe nzikiriza wansi w'enjuba akyusa embeera zijja ne zikuba abantu ne balekanga abakyuse naye nga bakyuse lwa mbeera bw'obanga oddira omusajja bw'obanga oddira omuwala oyo kakasa oba ddala muli ku peegi emu olwo lwe luyinza okuba nga lujja kukuluma n'okusinga okwawukana oba disappointment gye yali akuleetedde mu bulamu bwo ogwo gw'omuwadde omukisa n'agukwesa bubi n'agugalabanja gwe guyinza okukusaanyaawo namubuuzizza ebibuuzo bingi nti naye ebintu bino eby'omusajja ow'ejjinja sajjinja nti mujinja kaloli sima jinja mu Busoga the stone this guy ow'omujinja ow'omusitoni oba ow'omulwazi
omusajja ono ow'omu WhatsApp group owa kipusi ow'omuntu oyo gwe bannange sister yabadde mu kunnyonnyola kwe kubanga twasose ne tufuna okwogera okwaffe n'aŋŋamba nti ebimu nabadde ntidde okubyogera so ng'ate era waliwo byajja okwerekera ng'agamba nti sozi ebimu bizibu bya kunnyonnyola bizibu by'abantu kukkiriza nti byantuukako naye nga bituuse ku nze wano e Uganda ng'onoonya fanicha ow'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda twogera ku ntebe dining tables ebitanda center tables sideboards shoe racks fanicha w'omumafumbiro na buli fanicha yenna gwe wali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale fanicha akuweesa ekitiibwa tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda olina fanicha wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa Girls oba yogera ne mama Aisha Najemba ku noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3 Aisha Furniture Mart e Banda. Amisazimo ekintu ekyo naye Katonda akola byamagero kye njiza okugamba naye nga bwe nali mu P5 nga ngenda yingira P6 nafuna omwami mu kirooto nga ngamba jangu tugende kati mbanyimuka ngenda owulira omukyala nga mugamba omwana oyo akyali muto muleke sooka akule kati omwami kyava mugana mugamba nti bwakula agenda afuna amalala tekitali kirungi kyekyava mpita omulundi gumu nangamba okoyimuka olagawa ne mugamba nfunye ekirooto bwekiti ne bwekiti kati bwe nayingira P7 omwami oyo era yadda mu kirooto nangamba tugende nkunoonye ne mugamba ndeka nsooke mmalirize okusoma nangamba oli siriasi ne mugamba ndeka nsome oyekaale sadda mufuna kirooto kyefaananyiriza bwekityo kati bwe nayingira siniya 1 obulwadde bwe nabagambyeko bwe nafuna nasooka bufuna mu kirooto era ngenda obufuna ng'omukyala mwennyini yankoze ekintu ekyo kale nesikitwala nga nsonga kati omusumba yansabiranga yagambanga nnyo jjajja nagamba omwana oyo oba omumpe tandika obeera naye jjajja nga mubuuza kiki ng'agamba omwana oyo alimu ekintu ekitategeerekeka ayinamu amaanyi agatategeerekeka neŋŋamba jjajja ova katemba w'abantu gwe ne tubeerawo omwami essozimu naye kyonna ne kiggwaawo ne nkula ne nzaala kati omuntu eyantaasa omwami eyasooka omulundi kantandikire ku omulundi oyo era nali neebase nze nga simanyi kika kya musajja kye nnina ng'omusajja mwagala nali simanyi kika kya musajja kye nnina mba neebase ekiro naye naakamala n'omwami oyo emyezi gyali 2 nali neebase ekiro ngenda owulira omuntu nga nzuukusa ngamba zuukuka naye nga mukakamu ng'ayogezaawo kakamu kati bwengamba nazuukuka kyekituufu ngenda okutunula bwe bati nga waliwo omusajja tosobola mmulaba kuba aba ayakaayakana nga ayambadde engoye enjeru yalinga kanzu ng'atudde ku buli ng'olaba atudde alinga atatudde ne mubuuza gwani kuba natya nangamba kakkana totya ne mubuuza gwani nangamba tofaayo ojja kuntegeera ne mugamba gwani nangamba si ensonga endeese nangamba ensonga endeese tolina kyogenda kwekolera wabula okubonaabona obulamu bwo bwetosonyiwa omusajja gw'oyina nomugamba nsonga ki gyompa okwesonyiwa omwami gwe nnina nangamba omusajja gw'oyina mulundi era tolina kyogenda mufunako just ebyo okuggwaawo nemugamba kitegedde naye gwani
Nangamba lwe nadda nja kugamba nzaani. Yayimuka nga mmutunuulidde n'amaaso gange abiri. Mr. Sozimo we yatuuka ku mulyango n'abula. Nze nayeegomba ekitanda kimmire naye nga tekisobola. Natya kyenyinza okugamba, natya oluggi luggale ne ŋŋamba waaye siina kyakkola, bwenziruka ebweru ne mmusanga. Ne mbireka awo nga bwe yabiŋŋamba saabitwala nga nsonga. Ne mbeerawo ne tusigala nga twagalana ne Gaayi. Kati bwe twasigala nga twagalana ne Gaayi, olwo omukyala ye yajja kyava ŋŋamba, kyova olaba baali baagala bakutwale ng'okyali muto oleme kufuna malala ga nsi eno. Kati laba omusajja baamugaanye naye era omulemeddeko. Ne mubuuza ate ggwe gwani? Nangamba omusajja gw'olina mulundi, tugenda kuwaayo omukisa gumu ogenda osisinkana omwami oyo olabe buli kimu ekimukwatako, okusalawo kunaaba gy'oli oba okulemerako. Ne mugamba kalina ŋŋamba yimuka kati. Mwami Sozimo oluggi lwange olw'ennyumba lwayeggala nga sitya gwe ntya Katonda lwayeggula. Natunula amazima matuufu ngendula ng'omukyala abulirayo nga watambulira watangaala nabula omulundi gumu. Nenyimuka nentunula ebweru ng'oluggi luggule, oluggi lwensuzaako kufulu nga kufulu zange nnyige. Nenzizaawo oluggi ekituufu saasula na ku kitanda, natuula wansi nensiriikirira. Ngamba Mukama kikino? Nensirika nembeerawo ku buliri ne neebaka. Omusajja n'ajjawo awo nankyalira. N'ebyomukyala saabitwala nga nsonga. Omwami nadda n'angamba ne mwana gwe, emputtu zaaki? Oyagala omusajja asooka akufiire mu kifuba bakusiba obulamu bwo bwonna? Lwaki tokola kye bagambye? Sozimo nayimuka ne ŋŋenda ewaabwe w'omuvubuka. Nasooka wa muvubuka twali tuli mu kulya. Eryerabira gaali n'amatooke gabinyeebwa, emmese n'eva waggulu negwa mu ssuwaani. Era we nakoma kyenva ŋŋamba omuvubuka, amazina emmese teziyina mpisa. Nangamba nange neewuunyiza gyevudde. Ne mugamba oba oli mulundi? Nangamba ogambye ki? Oyogedde ki? Ne mugamba naawe mbadde nsaaga. Ne mugamba naye njagala gendako ewammwe dda ku bazadde bo, nzigyewuwo kyokka ewammwe kumpi. Nangamba enkya tujja kgenda. Mukulu Sozimo nagenda, saagenda kulaba musajja, saagenda kulaba famire wabula nali ng'ali ku mission. Nentuuka nga waliwo abawala abalungi nga bali ku luggya. Ne bampa caayi, bandeka mu nnyumba ne bampa caayi. Omwami n'aŋŋamba kanzije sooka ngende ndeetere embizzi amalagala. N'ayimuka n'ayita ku kiyungu. Kati ne Nazala n'ayimukawo mama w'omulenzi. Nange nenyimuka nengoberera omuvubuka gy'akutenda otuuka ng'ayingidde akayumba kaali kasuubi nga mulimu omukadde nga mukadde ng'ayina eddiba ly'embuzi wansi. Kwaliko ekyo ekigundi ky'ekkovu, kwaliko emmese nga ya white, super white. Neneesika. Kati omuvubuka bwe nagira bwe nti nalinnya Kacupa, omuvubuka n'andaba n'aŋŋamba nze. Namugamba ndi njagala tugende ffenna. N'aŋŋamba sooka ojja obuze ku jjajja wange. Ko jjajjaye nga nsanyusa okulaba. Mba nteekawo bwe nti ekigere mukadde yaŋŋamba nkwegayidde toyingira. Nkwegayiridde maawo, nkwegayiridde. N'abuuza omuvubuka n'omuwala wamugya wa? Agamba omuwala tubadde tubeera naye ebbanga ddene. Namugamba nkwegayiridde omwana waba ndimuzzeeyo, muleke mama ojja kumbuuza olulala mugende. Mwami Sozimo bwe naddewo omuvubuka namugamba sigenda ssula. Nagamba ebyajjajja tobifaako. Namugamba nedda ne ku mulimu banneetaaga kaŋŋende. Nenzija. Bwe najja natuula nensiriikirira ng'emazima.
ngamba naye ekituufu kiri nti byandibanga bituufu omuvubuka yaliba mulundi. Omuvubuka oyo nemwesonyiwa bwentyo nensenguka ne wennali. Nagezaako okunnoonya nenkyusa layini. Netwawukana bwe tutyo. Oyo ye muvubuka omulundi. Kati kanzire ku muvubuka wa WhatsApp group. Omuvubuka wa WhatsApp group twasisinkananga. Lwanaaki nga ngendayo ewuwe naye ng'ewuwe waabeerangawo kkapa. Naye nga kkapa eri bwenzija tetera nnyo. Eba teva kumpi wendi naye nga tesobola kunsemberera. Ngera buli wengisemberera eba edduka ne yeeyongerayo nga sisobola gikwatako. Nga pusi eri nnungi banaye ng'enyirira. Tubeera nga tusisinkana bwe tutyo bwengenda bwenkomawo. Olwavaamu nangamba gye tubeere ffenna. Kuba sijja balimba namala n'omuvubuka emyezi gyali 7 nga sikozesa famire. Sina kintu kyonna mu mubiri gwange. Omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna. Njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo. Akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa, asobola okusomesa nga mukugu, ayise mu batendesa abakugu, okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University, agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye. N'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute Ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi. Okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen. Munoonyeeko mwogere ebisingawo, otandika ddi, biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp. Mukubire direct calls omusinkano Ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Ebbanga lye namala nawe saafunako kyekanga nti oba lubuto, nti oba luvuddemu, nti oba nduggyemu. Nedda. Tandika obeera n'oyo omuvubuka ewuwe. Ngera eyo kkapa ejja nebeerawo awo naye nga bwe ngisemberereye enneewala nnyo kuba amaka gaali geetooloddwa nnyo kamera. Kati lumu kkapa eyo ejja we nali ntudde ku kidiba ky'ebyennyanja nsuula emigaati mu mazzi. Kkapa bw'ejja bw'eti neetuula ebbali teyansemberera kuba yayeewalanga nnyo gikwatako. Olwavaamu pusi neebuuka neevaawo negamba naye kano kakkapa waliyo maama waako kalinayo baana kiki nga sigoberera pusi. Ngoberera pusi tuuka munda nga waliyo ekibira. Manye ekibira mu kikomera ekituufu natya gati mpita ayita bwe nti ku bbali w'ekibira ogamba ekikomera no ekiyitira nempitaawo mu bbali nali mpulira abantu aboogera ngenda olingizawo nga nengera omuvubuka eyali azzeeko ewaka. Nemusabaawo ku ssimu kati mba nvaawo bwe nti era nga nengerayo ennyumba yali ya ssubi nga nsereke nga naye eringa essabo. Nesibiteekako nnyo omutima nenvaayo. Bwe navaayo kkapa nejjanga engoberera. Sirabiwa nnyo birowoozo. Kati lumu mba ndi mu nnyumba nga mpulira omuntu
ngenda okufuluma bwe nti ng'amaaso nga kuba ku mukyala eyalungiwa omulungi omuwanvu bannange ng'avaayo nga mugamba nnyo bw'ogamba otya ndi bulungi omanyi obutafunamu kwesika nga kyolaba mu butuufu kyewuunyisa bannange mwana muwala yali mulungi banenga mulungi nemala omubuuza nemugamba oyitiddewa naaseka nemugamba obadde oyagala ki naŋŋamba nze ndabanga ensonga enkulu wandiremedde kumbuuza wawe mpitidde nemugamba ate oba oganya okumbulira nkola eki naŋŋamba oli bulungi ko nze ndi bulungi naŋŋamba nkulaba kituufu tolina buzibu kati mba musemberera bwawe bati nga bonoosemberera omuntu neyeesenda nemubuuza ye kikinga oneewala naŋŋamba tewali nemugamba obadde oyagala mwami nagamba nedda just mbadde nze kubuuza kunkwe gamba ne togeza n'ogamba omwami nti ondabyeko nemugamba ate lwaki ng'ate gwamwagala naŋŋamba nti otolina mumugamba kuba bonoomugamba naddako simanyi oba binaakunyumira konze kaale mukyala n'atambula n'agenda naye bwe yagenda ngenda otunulatunula ng'ate simulaba ate nga nengera posi konze eno kapa tebanga ye mutaka ono nensirika era omukyala nadda nambuuza wasuze bulungi konze ye nemugamba naye ogwani nagamba ojja kummanya tofaayo wembadde neerabiddemukko katono kuona omwami wo ku WhatsApp group yansaba tugende ffenna e South Africa abantu b'omu byeru omwami wa ayambala white naddamu nandabikira naŋŋamba togenda era omwami kuba twaliteeseza puroguramu nemugamba sigenda siwula mami wange mulwadde era bwe najjaawo netandika olaba ebintuntu ebitategeeka nendaba omukyalo ono ekituufu saakyewuunya nnyo kuba nasinziira ku kiri baŋŋamba togenda ensonga ennene yeereeta omwami oyo sijja balimba bwebanga nsonga nnene ekwata ku bulamu omwami oyo alabikako kati nembeerawo awo omusajja najja netwolunyumya biki naye nga bw'ava nga omukyala akuwayo akadde aluma omukyala yaŋŋamba naŋŋamba naye gwe weetaaga nno okuva wano oba awantu wooli wakyamu nemugamba lwaki onnumirirwa naŋŋamba lunaku lumu nja kubaako kyenkulaga konze kale olunaku olwo twali terundatuuka ngenda okwetolola nsanga omwami yeebase ku mubiri gw'omukyala kumba omwami oyo yali akozesa omuntu oyo nga ssente weziva muwasaddaaka n'amwebakako kati bampita bwe nti nengera omwami yeebase ku mubiri gw'omukyala omukyala yandaba n'aseka nga bunoogamba nti omuntu amwenyezza nemutunuulira kyeva ŋŋamba bannaye mugwebala ogwo nabuuza oguliwa nemugamba kati wasazeewo tuwase babiri nambuuza naani naye nga yakulaga akyebase omukyala waali omukyala nantunuulira era n'aseka n'ayimuka nambuuza obadde onneebaza naye nemugamba gwe tulaba muntu gw'oli naye naŋŋamba ogambye eki omukyala nanjirira oluganda ngamba sirika nagamba tewali kirabika kalogojjo tambula nenvaawo omukyala yatukeera nemugamba nno bakukonkona nambuuza batukonkona nemugambe nagamba owulidde omuntu akonkona
konzeeye. Nangamba bw'oba omuwulidde ng'okakasa omuwulidde genda oggulewo. Bwe naggula nemugamba wasuze otya nnyabo? Omwami yabuuka mu buliri ng'ali mu ppule. Nambuuza omulaba? Nemugamba okulaba ani? Nangamba ani gw'obuuza? Nnyabo gw'obuuza omulaba? Nemubuuza naye gw'olina buzibu ki? Omukyala w'oyo ate ndaba ologojja ate omulaba. Nangamba okakasa omulaba? Bwe natunula ennyo mu maaso g'omukyala ne ntunuulira omusajja. Nemugamba ndabika nnina obuzibu. Bwe bamala okwogera n'omukyala, omwami yabuuza omukyala, ono omuwala akulaba? Omukyala n'amugamba ye. N'amubuuza kijja kitya? Omukazi n'amugamba bw'onoomanya simanyi oba kinaakusanyusa. Omukazi n'atambula n'agenda. Omusajja n'ajja n'ambuuza, omukyala abadde wano obadde omulaba? Konze ne mubuuza ali invisible talabika? N'aseka n'atuula ku nangamba naye mumbejja gwani? Kuba onnemye otegeera gwani? Ddala oli ki? Oli ki ngamba? Namugamba nze nkugambe ndi ki? Ndi muntu nga gwe. Nangamba nedda ngamba tontya gwani? Tambula ne muviira kubanga ndabanga omutambufu w'omutwe. Ne tukireka awo n'akwata ekkubo n'agenda ku mulimu. Omukyala n'ajja n'angamba nno ogenda kwereetera obuzibu. Nangamba naye jangu tugende. Namugamba gy'oyagala okuntwala wonna wajjudde alamu. Kuliko kamera ate kamera ye etambulira ku ssimu. Nangamba nedda kansooka nyingireko eyo mu kompyuta. N'ayingira n'akyankalanya ndowooza bye yakyankalanya. Nangamba jangu tugende. Bwe twatuuka mu lumu nangamba dda ebbali. Namugamba ate lwaki nzira ebbali? Nangamba nti olaba amaanyi aganaafuluma awo oyinza obutasobola galwanyisa. Tambula n'enzira ebbali ngenda olaba ekintu kivaamu kiringa ekisiikirize. Nangamba tunulaayo nga mwalimu omuwala yali ayambadde nika njeru nga waliwo n'amagumba amalala gali mu nika njeru. Naye ono omulala ye alabika ali nga tannatwala bbanga ddene nga mulimu kofini bbiri. Nangamba okirabye? Mugamba nkirabye. Nambuuza okirabye? Konze nkirabye. Nangamba kale. Kyava agamba nagamba gwe yangu oyingire tulina ebirala eby'okukola. Kisiikize ne kidda ne kiyingira. Kati weejogera bwe nti mulimu abalaba nga ndi ku Kinigeria nzannya si kyo. Mwami Sozimo nadda munda entuula. Mukyala najja n'ambuuza ozzaako ki? Nemugamba era nina noonya bwenva wano. Nemubuuza byonna obindaze neyanzizza. Olumiriddwa obulamu bwange lwaki abo tewabalumirirwa? Namubuuza oyogedde ki? Nemugamba abo abendabye lwaki bo tewabalumirirwa lwaki onnumirirwa? Nangamba kati nnyabo kambeere w'amazima gy'oli. Ggwe ne bamala bakuwaayo nga saddaaka buli kimu kisaanawo naffe oba otusaanyaawo. Obulamu bwaffe bwonna obwo busaanyizzaawo. Nemubuuza bambusaanyizzaawo nze sinywebwa musaayi. Nagamba osanga abalala bayinza okunywa naye nze sikusobola. Nemugamba maama byonna mbitegedde. Lwaki oyogedde bw'otyo nze ani? Nagamba gwani? Nagamba nawe tomanyi buggwani. Nemugamba nedda. Oba ekyo ekintu bw'okiŋŋambye ate nga n'omusajja jjuzi yambuuza nti gwani? Nagamba ekituufu oyina obukuumi bw'amaanyi ate obukuumi obukuliko busobola okwaniriza ag'amaanyi
gonna agaba gakuliraanye nga malungi naye ate amaanyi agajja okuzannyira ku bulamu ate oba mulalamukko konze nze kennyini naŋŋamba nambuuza bulijjo obadde olaba wano kapa wali ogikutteko konze nedda naŋŋamba gwe nno dda munda bbaawo wuuyaze nze ŋŋenze sajja nambuuza kamera zibadde biki namugamba nti nze natandika ddi okukola mu kamera kebera kamera zo ate ngaalaba kweziri ninawo n'ekitagatta biki namugamba nze simanyi nantunuulira ekiro najje nanzuukusa ekiro naŋŋamba naye mukazi wange gwani namugamba nze mukazi wo naŋŋamba nedda oyina ekirala gwani namugamba bannange onnemeddeko nzaani nkugamba enzaani ngamba kale netwebaka bwe yafuluma bw'atyo omukyala najja naŋŋamba nnyabo nkwegayiridde si mu mutima mubi ffe bwe tunaaba tugaanye okukozesa kye twagala omusajja agenda kutta tambula ove wano nemugamba omusajja atambula n'ebisumuzo naŋŋamba bw'otuuka olwokusatu famire yejja simanyi oba onoosimattuka nze ekiki nga nzirayo mu kibira nga mpita omuvubuka nga muganya mpisa ku simu yo nga nkubira maama nga mugamba maama njagala okubira omwami n'omugamba oli bubi bakututte mu ddwaliro oli bubi nnyo maama nga akubira omuvubuka yavaayo ne ku mulimo najja naŋŋamba omanyi nti maama mulwadde nnyo nemugamba okakasa nemugamba mumpe namumpa nempulira neŋŋamba maama kiki maama obulwadde bwakuttedde bannange nakaaba nemugamba banene n'ogenda bannange nakaaba naŋŋamba ojagenda enkya nemugamba nedda ekikwatagana ne maama ŋŋenda kati naye nga nkaaba bitya bantu bange ekyenyinza obbagamba n'okunaaba saanaaba nandaga nti ntidde nnyo maama wange ali bubi naye nga maama si mulwadde kati bwe nali enfuluma bwentegeeti kinasooka okujja mu nnyumba bwali buleega nampale nali nfuluma bwenti ekikomera nampita nambuuza ogenda kudda mangu namugamba nti maama bw'atereera ŋŋenda kudda namperekera neŋŋenda ku sheero y'amafuta gye sigenda kwogera twatuukawo ne tuyimirira takisi bwe yajja nemugamba sooka ompe haaga n'agimpa nambuuza naye gwani mugane nawe otamiza ebibuuzo bye eby'ekisiiru kaŋŋende gwe nsinkane maama bwentyo bwe nafuluma ennyumba ya WhatsApp group y'omwami wange owa WhatsApp group Mr. Sobzi omusamba gwe gwennyini gwe yayeewasiza gwe gwantaasa nga gwe gugamba nsobola osaanyaawo obulamu bwabwe bwonna oyo ne musimattuka bwentyo kati kanzire ku mwami wange ob'omu lusozi yatandika okumpita omukyala nga nkyali mwana muto twabeera ffenna naye nga atwala ebbanga nga tannoonyeza kuba yali amaze ebbanga nga tannoonya ntuuka n'ozaala omwana nze addamu okunnoonyaako nga bwe nabagamba bwe nagenda okukyalira omuvubuka n'ensiraanirayo nga mukwano gwange ssente yaziggyemu nankubira naŋŋamba nno olina gy'olaze naye bikutte tolina bw'ovaayo ssente zo baaziggyemu namugamba kituufu naŋŋamba naye lwaki teweewummuzaako naterako ssente nenvaayo natuuka nemukubira namugamba ani yakulagiridde ekyendi ate ani yakwadde ennamba yange naŋŋamba gwe oli mukazi wange sisobola kubulirirwa kanze oke tewali buzibu ekiro ekyo
naddamu okwogera naye nenfuna obubaka nga waliko omwana gwe bagenda okuttira ku nnyanja. Negenda mutaasa nenkubira omwami nemugano nafunye ekirooto bwekiti kibikiko omwami simanyi kyekitegeeza bwatyo bwe yanziramu. Era tubeerawo nga twogera nendoota nga bampa omwana omuwala muyonse. Omusajja nemugamba okimanyi nti naloosa nga aliwo omuntu ali kumpa omwana omuwala muyonse ng'amunkaka. Nagamba omwana omuwala talina buzibu wandi muyonseza. Ndimugamba ssebo omwana omuwala mu kirooto ng'omuyonsa nga si gwamuzaala kiba kisiraani kyamaanyi babaako ekintu kye bakutwalako. Nagamba ogambye eki wabijjawa? Nemugamba nze bwe nkimanyi omwana omuwala tebamuyonsa mu kirooto aba mubi nnyo. Naseka netubeerawo saakitwalanga nsonga era saakiwa nnyo obudde. Netubeerawo mwami Sozimo naddamu nambulako olwavaamu naddamu nankubira nagamba aja onsanga nokukuba onkuwa essente tulina eyo omugga gwe tuva okuterera. Omukazi yazaala omugga ogwo abasinga mwagulabako ku TV gwe sigenda kwogera nti naŋŋendayo nampaawo emitwalo gyali 3 naye nga ate ndaba kijala muvubuka nze naye ono omuntu ali biki. Nenzira ewaka bwe nadda ewaka bwe nayebaka bwe nti nga maze omusinkana bwe bubaka bumu bwe nafuna nga balina omwana gwe battira ku nnyanja era nga mutaasa. Netubeerawo natandika okunteekangamu ekirowoozo jangu ensangi ondabeko jangu. Mugamba kale ngenda kujja ku Sande nanterako ssente okuva we nali mpaka mu Kampala zaali 15 nterako emitwalo gyalinga 5. Nangamba enkya jangu koze kale budde bwatuuka okugenda nemukubira nemugamba ngenda simbula. Nambuza osimbula saa mmeka? Namugamba ngenda simbula ssaawa 10. Yankubira saa 9. Nagamba tojja taata wange afudde. Namugamba banzije tugende tuziike. Nagamba nedda tojja. Olwo ne luggwa nayitawo weekisi 2 nankubira. Nagamba kati jangu nemugamba ssente nazikozesa nagamba nkuteeko transport mbeera mugamba ngenda simbula. Nagamba brother nga afunye accident nakutukirawo. Namugamba ki ekiri emabega w'ekyo? Bizibu ng'olina bingi. Nagamba nange sitegeera oba waliwo ekitugaano sisinkana. Netubeerawo wayitawo omwezi. Nagamba kati jangu kati mu kyalo basolovinze ensonga buli bwe bubadde obudde bwabwe obw'okuwummula jangu. Wiiki gye yampitiramu yasanga era brother we ng'abadde mu compound ng'atudde mu katebe mweyafiira mu katebe. Kati bwe ndaba obwo obubonero ne ŋŋamba wano waliwo ekitagatta. Musajja ono alabika mukyamu. Ne nzijukira omukyalo oli kye yaŋŋamba. Nagamba omuntu omubi bw'akusemberera aba ayina kufuna bubi. Nze neesikamu kyeva ŋŋamba naye bannange omwami ono atera okujja ate leero yalazeewa. Olwo nno neeyogeza naye nga luli nali mugo teyajja. Era omwami saamusisinkana nagamba naye oba gwani simanyi biki mugamba naawe katemba. Naye bwe yayogera ekyo ekigambo obwongo bwantwala ew'omuvubuka. Kati awo ndi ku mwami ow'omujjinja nasanga mu lusozi. Netubeerawo awo netutwala ebbanga nga tetwogera. Obudde eryato bwe lyagwira awo eggaba mu nnyanja. Ayitawo ebbanga nankubira nagamba ndi eno ogaba ku nnyanja.
ne mugamba ate kati ssaawa 8 zino ku nnyanja okolako ki nga bwe budde bwa mizimu. Nagamba nti era ekyo kye neetaaga kuba nze agikontrolinga. Namugamba kaale tewali buzibu. Kati bwe yavaako bati ku ssimu nenfuna obubaka ng'era balina omwana gwe baagala okuttira ku nnyanja. Namugamba naye lwaki bwe njogera naawe nfuna obubaka bwe buti. N'aseka. Nagamba naye okimanyi nti weekiika nnyo mu kkubo lyange. Simanyi lwaki. Ndaba ng'oluno nnemesa obulamu. Simanyi lwaki weekiika mu kkubo lyange. Namugambe ate ndyekiikamu ntya. Nagamba badde nsaaga. Nze kaale. Naddamu nankubira obudde bwe bumwenkera ne mugamba naye gwane. Simanyi ye oli wa luminati muli mu kununula myoyo mugende mugifunemu ssente. Nagamba luminati kyeki biki n'ayombawo ne mugamba ate nga kikuyisizza bubi nnyo ngambye kwa kontrolinga emizimu n'emisambwa nga kikuyisizza bubi nnyo kiki. N'ayombawo mugamba gwe nno tofaayo obudde bujja tuuka tulimanya gwane. Era nankubira twali tunyumya era nenfuna obubaka bw'omwana kyava njatulira. Nagamba mukazi gwe ekimala kimala weekiise nnyo mu kkubo lyange ossa abantu bange. Ne mugamba nze okutta abantu bo. Nagamba ye gwabaviiriddeko okufa. Ne mugamba kiba kitegeeza wajja mu bulamu bwange nga tolina kirungi kyokola ki kyonjagaliza. Kitegeeza wali oyagala bulamu bwange. Nagamba ekituufu kiri nti nina ekintu kye nnakulabamu buli omu kyayaayaanira ekikulimu. Kababa abo ab'amadiini amanene era nabo bwe basinkana nabo bajja kuyaayaanira ekintu ekikulimu. Naye nemereddwa mazima. Simanyi oba gwani naye nsaba kumusonyiwa. Onsinzizza amaanyi nsaba kumusonyiwa. Siri kiddamu, siri kuddira, n'essimu yo sirigiddako. Nkutadde. Najjako essimu. Nagamba ye ate okubadde. Nenziramu nyamukubirako oko lwawulira eddoboozi lyange najjako essimu. Nagamba gwe nkuwonye. Mwami Sozimo bwe nti bwe nava mu relationship 3. Naye ntuula awo ne ndowooza. Ngamba nzaani kikyendi mu bulamu bwange. Mwami Sozimo kisinga okunnuma kiri ekyo mu bulamu. Jjajja wange lwe yafa nali wano mu nnyumba y'Omufirisuuti. Eddoboozi lyajja ne liŋŋamba tumututte, tosobola mutaasa kuba oli wala. Era twali tetusobola mutwala ng'omuli kumpi. Ne bwe wavuddewo tumututte. Eddoboozi eryo olwavaako bwe liti baba nankubira essimu nagamba jjajja afudde. Nawunga ng'emazima naye nga bali mu nkaayana za ttaka. Jjajja wange wummula mirembe. Bwe bulamu bwe ntambuliramu mukulu Sezimo naano natuula ne nkyerowoozaako kuba omuntu oyo nali saddamu mulabako. Lwe naddamu mulaba yali Idi ewedde. Obulamu bwange bulabika bwali bugenze okukoma balina gye bantwala eyo. Naye eyo sitole sijagyogerako kuba essimu yange sigyesiga kye nnyinza obbagamba. Bwe naddamu ne ndaba ku mwami oyo kyava ngamba luno olutalo togenda ddulwana kandulwane. Kuba ekituufu n'ekintu kye yali alwana nakyo nali nkiraba ate nga kirimu abantu
abaninaanye ennyumba yange yayakaayakana ng'ogamba oba mulimu ki. Kale ntuula awo ne mbirowooza kyenyinza obbagamba nange ntuula ne neebuuza nzaani era ndi biki. Sijja balimba nze bwe mba neebaka ekiro nnyamba lw'amaanyi. Bw'okuba essimu basobola siina kyempulira n'ate omuntu wa wano bw'ajja wakati wa ssaawa 8 waliwo eyajjanga n'ampita ku ssaawa 8. Bw'ajja ssaawa 8 ng'owulira nga ayina ekikubisse nga kigamba toyitaba, sirika toyitaba. Ndoota ebintu eby'enjawulo, ndaba njogera n'ebintu eby'enjawulo. Kale olaba ebintu bisolo biki, ng'olaba emboozi ekwajja oli najja n'agamba nsaba ku bizigo n'okugamba biibyo ogenda okera ku makya nga kituufu babyesiize. Kale obulamu bwange bwe butyo we buli. Era omuntu bw'alemera ennyo ku luggi lwange essaawa ezo ogenda obula nga amaanyi gakuvaamu bwe kati ng'owulira omubiri gwonna guwewuse. Ate ogenda okuwulira nga abadde ayita oluusi ng'afuddewo ng'agamba weebake. Kati oyo gw'oyogera naye tusabe Mukama Katonda atukuume nammwe abankuumire baire bulungi. Ebyo ebyange bwe bw'obulamu bwange kyenyinza obbagamba. Amisozi matweyanziza otubeererawo oba ojjayo ekintu ekikuluma ku mutima okissaawo n'owulira ng'okakkanye. Naye nga munaye bwebwe obulamu bwange sirina buzibu ku muntu atanninaako obuzibu. Sirina buzibu ku muntu just ayagala okunnumya. Obuzibu mbuyina ku oyo aba yeetaaga obulamu bwange. Kyenyinza obbagamba bwe nninako obuzibu kuba waliwo lwe baatuyingirira ewaka oli nange mu bulago n'antuga ne mwerwanako. Mutabani wange yagamba jjajja ulira mama akuba enduulu. Omuntu oyo n'adduka ngamba kati ki kyenzizaako. Mwami yambonekera kyekituufu kuba mutabani wange omuto yamulaba nangamba mama laba omuzungu. Namugamba omuzungu ayo naba gwe abazungu be bambala engoye enjeru. Namugamba twaliza mole naawe naye tobigamba jjajja. Nangamba sigenda namugamba. Mwami nangamba ate weeraliikira ate tasobola kutta. Naye omuntu agenda okusenguka ku kyalo mu weeks 2 yabadde agenda okutta. Yabadde akutugumbula yabadde ayagala okutta. Era wayita weeks 2 ate omuntu gwe nali nteeberezaamu si yali akikoze. Ate gwe nali sisuubire yali ampika ennyo genda ku poliisi ye yali akikoze. Naye mwegendereza abantu abatuliraanye kyenyinza obbagamba. Mwegendereze abantu abatuliraanye si balungi. Mazima abantu tetuli balungi. Nga mwamisozi mubwe obulamu bwange sijja bagamba nti sibwagala mbwenyumirizaamu kyekituufu. Bwenyumirizaamu oba kati kye nasooka okuyiga nti nina okwekontrolinga. Omuntu wange oyo ajja nanyambako nagamba kati obadde ogenda kola kino naye sooka okireke kola kino kuba mukama wo bw'ajja kwagenda otandikira era olumala okikola bw'atyo olujja kwatandikira. Bwe butyo obulamu bwe bunyanguyiridde bwe butyo buntambuza ekyeyo nange mweraba mukama wange atakuumira mpeera. Ku nkomerero ayina wesikuwadde we yagambye nti sozi munyamba abantu banyambe neezuule nyinza nga ndi mu golodi
nyinza obanga nirimu ekirungi ekiri awo kyesseezuulanga nsobole okukikozesa obulungi. Nanga ne saagala basumba, nze si buli kintu wansi w'enjuba nti nkimanyi. Era tojjanga ku mukutu guno ng'olowooza nti nze buli kimu nkimanyi. Nze ki? Wamma ndeka tonneesibaako. Naye njagala okubategeeza ebigambo bino. Wansi w'enjuba waliwo ebintu bingi. Oba oli awo olw'obunafu bwaffe olw'ekibi bye tutabikkuliddwa. Nga sitaani bw'ayinaayina, tojja kugamba nti okutte ku sitaani n'omusanga mu bbaala, ddala ng'obubonero bwonna oyo sitaani. Myoyo egyatulema okutegeera ffe mu ndaba ey'abantu. Waliwo bingi ebigenda mu maaso wansi w'enjuba wano nga tuyinza obutabitegeera. Naye njagala kukutegeeza nti era Katonda yatuwa omwoyo w'amagezi. Nze kyenzikiriza wansi w'enjuba nti n'abatutuusaako obubi oba obulabe tebatera kujja gye tuli nga beeyolekeddewo from day one nti babi. Sitaani tetumulaba nti mubi nnyo. Yasinga okubeera swiiti ng'ajja gye tuli, ayogera bulungi, atulabirira, atufaako kubanga ayagala tumwesige, agula trust yaffe eyo. Singa yali ajja gye tuli n'obukambwe n'embeera ye ey'entiisa, njala kutegeeza singa ali yekka. Kyenava mbagamba nti bwe yazuula nti mu masabo tutyayo obuleku bikoze bitya, n'akyusaamuko. N'agenda ayingira amategula, n'ayingira zikalina, projector mweziri, zi screen ziringa screen, aguze zi TV, akoze zi radio, asobola okuba ne access ku mpapula z'amawulire, asobola okubeera ne access ku bifo eby'amaanyi, n'alabika ng'omukulembeze, n'ajjira mu kifaananyi ky'omubaka wa paalamenti, mu kifaananyi kya Nnaabakyala, mu kifaananyi ky'omuyimbi, mu kifaananyi kya serebu ky'omusumba. Awo wonna ng'ayagala okujjira mu ngeri gye tunaamwaniriza, gye tunaamwakomodatinga oba tubeere receptive gy'ali akkusa ebiruubirirwa bye. Kino nno mwannyinaze kikwetaagisa okuyingira ewala ebuziba mu kufumiitiriza. Era mmanyi nti mu ngeri ennyanguwa n'abalala bakugamba gw'olimu obugagga, kakati osobola okubeeraawo ng'olagula, abantu n'obatunuulira, singa weewaayo ne weezuula, n'obeera ng'oba okoze essabo, wano gye bikulaga. Abantu ne bajjanga oba nga bakusamira kugamba oliko amaanyi, naye njagala kwebuuza, amaanyi g'oliko ga Katonda? Maanyi ga kizikiza? Awo we wali ekibuuzo. Amaanyi g'oliko ga Katonda, amaanyi ga kizikiza? Tulina kwe tulabira omuntu alina amaanyi aga Katonda, amaanyi ag'eggulu. Tulina bwe tulaba alina amaanyi ag'ekizikiza. Kale oyinza okukyamuka, oyinza okuwunzika ng'ozuukusa amaanyi agali mu ggwe agajja okulabika ng'amalungi, ng'agali softi, ng'ag'obwa Katonda, naye ku nkomerero ya byonna nga si bwe guli. Awo gendawo mpola. Singa ntadde ennamba yo wano ku screen, abantu bokka abaali contactinze bangi. Ng'onagamba tukole bwe tuti, tusobola okukola bizinensi, gwe tomanyi bugagga bw'otuulidde, ekika ky'ewammwe kyonna obugagga bwabwe bukuŋŋaanidde ku ggwe. Kale munnange gwe tomanyi, oli mu kiyumba, oli ku kyeyobonaabona, gwe walibadde wano nga kakati gwe beebuuzaako, gwakuŋŋaanya ensi n'ensi y'abantu okujja okusisinkana. Njagala kukutegeeza nti awo naye natandise ngamba nti si buli kimu nti nkimanyi. Byenkakasa nja kubyogerako ng'akakasa, byenteebereza nja byogerako ng'ateebereza, nja kwogera nga sirina kwekkiriranya kwonna. Kyemmanyi nkimanyi, kyesimanyi sikimanyi. Wano tugende mpola. Ebigambo byange ebisembayo bw'obanga ddala olina ekigendererwa ekirungi, ate era nja ku screeninga ng'owulira wandyagadde okwogera ne sister ono one on one, jangu mu inbox yange nja kumuwulira ensonga zo bwe zibanga era si za mulamwa, nti okweraguza nti ebyefaananyiriza ebyo ebya sitaani mbitya. Ate ne sister naye atya abalabika okuba nga abasumba, alina ensonga ze mwaziwulidde. Kale nno
Mukama bw'abanga anaabanga akozesezza ggwe okubaako kye tutegeera sisa kyategeera, njagala kukakasa nti mwoyo akuliko nange ajja kubambaako. Tajja kugamba ggwe nga nze taŋŋamba. Tujja kulaba bwe tukikwasaganya, then sister nkuwa ennamba ye. Singa abadde anzikiriza ennamba nti ngiteeke ebeere open, nakyo nja kukikola kubanga tusobola ogiteeka mu comment wano mu posts wonteeka posts ku YouTube. Bw'obanga anzikiriza nze ennamba ye nja giteekawo. Olwo nduveemu. Naye bw'obanga ojja wange kuginsaba, just not nja kubaako bye mbuuza, bwe mba comfortable ojja gifuna. Kakati bino bigenda mu maaso wansi w'enjuba, abantu ne tutabimanya abamu. Abantu abakukwana, abantu b'osinkana mu bulamu bagenderere. Enda muwogo zizaala abalungi n'ababi, ensene erina abalungi n'ababi. Kale genderera nnyo abantu b'oteekamu obwesige. Balina obulamu obulabika obulungi, bakyusa emmotoka, bambala obulungi, bawunya bulungi, basula walungi, buli kintu ekyebbeeyi bakiina, balina bizinensi ennungi. Tunuulira ekisukka ku ebyo bw'obanga oteeka obwesige bwo mu mwana w'omuntu. Abantu bajja kujja beesaabye ebizigo, bawunya obuwoowo, naye nga munda bisotasota, munda bizimuzimu, munda bivundu. Kati gwojja kuzuula ekyo nga tokyasobola kivaamu. Si buli muntu nti ajja kufuna omukisa oba oli awo gusimattuka nga sister. Tuzze tubiwulira abantu ebibatuukako nga babinyooma. Ojja gamba nti nze ekikulu ssente, omulamwa ssente, goolo ssente. Ojja kumala okukwata ssente nga tokyasobola kuzirya olw'ebyo by'oba ozze ebijjidde ku ssente ezo. Tutambule mu nsi ng'abalina amagezi n'obwegendereza. Njagala kutegeeza ebintu weebiri wano wansi w'enjuba. Waliwo omuwala gwe nnoonya. Omuwala oyo muwala wa omukyalo ono be yayimba kati mukenegolese emputa. Omuwala oyo yayimba ne Sebbaala akayimba te mwana muwala nani kabina. Akakimayo ogenda kugenda onoonya vidiyo eyo. Omuwala oyo munoonya. Waliwo ebintu bye twawayamukko naye ku nsonga z'omu ku basumba abakukunavu wano mu kibuga. Ng'ensonga ezo yaziri wakati ati. Naye bannange munoonyeza mbuze. Kati ono bw'abyogedde, nze yali asisinkanye ekabino nga gasozi bino by'okugamba nze. N'akulaga kino, n'akulaga nanga akubira gundi omubuuze. Genda bw'osanga gundi, genda mukubire nga ndi wano. Tutambule mu nsi ng'abalina amagezi. Naye tojja kutambula ng'alina amagezi ng'okozesa mutwe gwo. Twetaaga okutambula ne Katonda affe. N'atuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu n'akulungamya nti wano otomera, nti gundi wano obula. Kubanga mwoyo ensi mu busatu obwa Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga batonda eggulu ensi eno bagimanyi. Bwagamba nti eno ensi yaffe n'okujjula kwayo, awo oba obula abaakumanyi nga byayogerako abitegeera. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, kwagala kwaye Katonda n'okusenya omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amen. Thank you so much for watching.